Yesu yeebazibwa abooluganda. Baaniriza mu kaseera kano nate okuwulira eddoboozi okuva eri Namulondo y'obwakabaka bwa Katonda. Saba abali eyo abatwegasseeko ku mukutu twewombeeke tusooke twanirize Omwana Mukama. Ayi Omwoyo Omutukuvu, tuli mu maaso go Katonda omulamu nga tukwaniriza ojje obeereze eby'emitima gyaffe, twase n'emmeeza zaffe, oyingire n'ekigambo kyo, kubanga ekigambo kyo kiramu era ky'amaanyi okukola emirimu. Ayi Katonda omulungi, kwagala n'oba nti ossa ekigambo kyo ne kijja ne kikola ne kimala okukola ekikireesezza nti kiryoka kiddayo. Tusaba n'eddakiika eno n'eddakiika zonna zitugenda okumala nga tuwulira okuva gy'oli, ekigambo kyo kibe kikoze mu ffe ennaku zonna n'emirembe n'emirembe. Amiina. Olunaku olwolwaleero akawungeezi kano tugenda kwogera ku kigambo kye bayita omukisa ogw'ekibuga. Omukisa ogw'ekibuga, saba muganda wange alina Bayibuli ombikkulireko mu kitabo ky'amateeka 28:15. Tugenda kutambula sipiidi. Ky'amateeka 28:15. Mu kitabo eky'amateeka 28:15 egamba, naye olilutuuka bw'otoliwulira ddoboozi lya Mukama Katonda wo okukwata ebiragiro bye byonna n'amateeka ge bye nkulagira leero okubikola, ebikolimo bino byonna birikutuukako. Olikolimirwa mu kibuga era olikolimirwa mu kyalo. N'okomera. Kaakano omukisa ogw'omu kibuga oyinza okwefaananyiriza oba oyinza okukitwala bugazi nti omukisa ogutubeeza mu nsi, omukisa gwe tuwangala nagwo mu nsi, gwe tutandika nagwo ne tuleka n'emirembe egiva mu ffe ne gigoberera omukisa gwe tuba tutandise nagwo ffe abantu abaliwo abalamu ku nsi. Nsaba ombikkulireko mu kitabo kya Lubereberye essuula esooka olunyiriri lwa 26. Olubereberye essuula eya 26. Olubereberye essuula esooka olunyiriri lwa 26. Olubereberye essuula esooka olunyiriri lwa 26 lugamba, Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe, bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu n'ente n'ensi yonna na buli kyewalula ku nsi. Olwabirimu omusango. Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye, mu ngeri ya Katonda mwe yamutondera, omusajja n'omukazi bwe yabatonda. Katonda n'abawa omukisa. Katonda n'abagamba nti mweyongereyongerenga, mwalenga, mujjuze ensi, mugirye, mufugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu na buli ekirina obulamu ekitambula ku nsi. Olwabirimu 9. Katonda n'ayogera nti laba mbawadde omuddo gwonna ogubala ensigo oguli ku nsi yonna na buli muti ogulimu ekibala eky'omuti ogubala ensigo eri mmwe gunaabanga mmere. Olwasooka olwasatu. N'owookoma bw'osoma ebigambo ebyo biraga nti olubereberye Katonda yatonda omuntu, mu kumutonda n'amuwa emikisa gyonna egy'okufuga ensi eno na buli kintu kyonna ekitonde nga kirina obulamu n'ekitalina bulamu, ekiwulira n'ekitawulira.
kyali kyakuwuliza muntu. Obuyinza bwonna bwali buweereddwa omuntu okuva olubereberye. Naye nsaba onsomereko mu lubereberye omwo essula ey'okusatu olunyiriri olw'omunaana olabe omuntu ava atya mu mukisa ogwo Katonda bwe yali amuwadde. Lubereberye essula ey'okusatu Lunyiriri lwa munaana. Olunyiriri olw'omunaana lugamba nti ne bawulira eddoboozi lya Mukama Katonda ng'atambula mu lusuku mu kiseera eky'empewo. Omusajja ne mukazi we ne beekweka mu maaso ga Mukama Katonda wakati mu miti egy'omu lusuku. Mukama Katonda n'ayita omusajja n'amugamba nti, oli luuyi wa? N'ayogera nti, mpulidde eddoboozi lyo mu lusuku ne ntya, kubanga mbadde bwereere ne neekweka. N'ayogera nti, ani yakubuulira nti obadde bwereere? Olidde ku muti gwe nakulagira obutagulyangako? 12. Omusajja n'ayogera nti, omukazi gwe wampa okubeeranga nange ye ampadde ku muti n'endya. 13. Mukama Katonda n'agamba omukazi nti, kiki kino ky'okoze? Omukazi n'ayogera nti, omusota gunsenzesenze gendya. Mukama Katonda n'agamba omusota nti, kubanga okoze kino, okolimiddwa ggwe okusinga ensolo ez'omu nnyumba zonna n'okusinga buli nsolo ey'omu nsiko. Onootambuzanga olubuto, onoolyanga enfuufu ennaku zonna ez'obulamu bwo. N'osooka n'obutonyereza. Kaakati Katonda bwe yamala okutonda omuntu ng'amuwadde n'emikisa gyonna, Katonda bw'agaba omukisa oba bw'aba anaagaba omukisa, wabaawo ebiragiro. Wabaawo ebiragiro by'asooka okukuwa oba byakuwa oluvannyuma ng'akuwadde omukisa. Kakati Adamu ne Eva, Katonda yabawa ekiragiro eky'obutalya ku muti ogwo, obutalya kibala ku muti ogwo. Naye bajja ne basuula ekiragiro. Bwe baasuula ekiragiro, olw'okuba nti eddoboozi lya Katonda tebaaligondera, baalijeemuula, baafuuka bajeemu era eddoboozi ery'ekiragiro kya Katonda, ne bassa ekimu n'omusota. Kakati Katonda bw'osuula ekiragiro oba n'otawuliriza ddoboozi lya Katonda, waliwo ebintu ebikutuukako. Mwattu ogubadde omukisa kifuuka kikolimo gy'oli. Tusomako mu ssuula eyo yennyini otandike ku lunyiriri lwa 16. Essuula ey'okusatu lunyiriri lwa 16 lugamba, n'agamba omukazi nti, nakwongerako obulumi bw'onookubeerangako mu lubuto. Bw'onoobeeranga olubuto, mu bulumi mw'onoozaaliranga abaana, n'okwegombaako kunaabanga eri musajja wo. Naye 18 lugamba, amaggwa n'amatovu geneekuzaaliranga, naawe onoolyanga omuddo gw'omu nnimiro. Mu ntuuyo z'omu maaso go mw'onooliranga emmere okutuusa lw'olidda mu ttaka. N'okoma. Kaakati ebikolimo byajjira abantu bano, omukyala
n'omwami we. Eva yakolimirwa okulumwa ng'azaala. Adamu n'akolimirwa okufuna ekyokulya okuva mu ntuuyo ze. So ng'ate olubereberye ekyo tekyalina kuba bwe kityo. So kati bajja ne bafuna ebikolimo olw'okusuula ekiragiro kya Katonda kye yabawa oluvannyuma lw'okubawa omukisa. Kati njagala otudduke emisinde onkeberereko mu kitabo, sooka osome Yokaana tulabe ku Yesu. Yokaana essula ey'ekkumi. Sooka osome essula ey'ekkumi n'ennya. Yokaana essula ey'ekkumi n'ennya lunyiri lwa 15. lunyiri lwa 15 lugamba, obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange, nange ndisaba Kitange, naye alibawo omubeezi omulala abeerenga nammwe emirembe n'emirembe, Omwoyo w'amazima ensi gw'etayinza kukkiriza, kubanga temulaba so temutegeera, mmwe mumutegeera, kubanga abeera gye muli, era anaabanga mu mmwe. Siribaleka bamulekwa, nkomawo gye muli. Esigadde ekiseera kitono, ensi obutandaba nate, naye mmwe mundaba, kubanga nze ndi mulamu nammwe muli babalamu. 2. Ku lunaku olwo mulitegeera mmwe nga nze ndi mu Kitange, nammwe munze, nange mu mmwe. Alina ebiragiro byange n'abikwata, oyo nga ye anjagala. Anjagala anaayagalibwanga Kitange, nange naamwagalanga, naamulabikiranga. 22. Yuda Nobokoma. Kakati Yesu atulaga nti bwe tukwata ebiragiro bya Mukama Katonda, bwe tukwata ebyo byatubuulira okuyita mu kigambo kye, tufuna omukisa, era omukisa ogwo gutujjako butereevu kubanga tukutte ebiragiro. Mwana wattu nti bw'okwata ebiragiro n'amateeka ga Katonda n'otambulira mu mpenda ze mu makubo gwe, tewetaaga kukola bintu bingi, omukisa ogwo gujja butereevu. Olubereberye Adamu okuweebwa omukisa naye Katonda okumuwa byonna, yali talina kye yaakoze. Yali talina kugamba kye yaakoze kisaana na kumwebaza, wabula Katonda yamuwa butereevu omukisa kubanga yali Katonda. Kakati ne wano Yesu atulaga nti Katonda oyo takyukanga, agaba omukisa. Kati Yesu yajja, bwe yajja n'ajjawo ekikolimo kino ekyali kituleeteddwako Adamu ne Eva. Ekikolimo kino ekyali kitujjako emikisa gyonna. Yesu yajja okugonza obulamu, yajja atubeerere endagaano empya okuyita mu musaayi gwe yayiwa, ffe tugulibwe tulyoke tukole ki? Tuyingire emikisa egyo gyonna Katonda gy'agaba. Naye ebintu ebyo byonna bitujjira olw'okugonda. Nsaba tulabe omusajja ono yagondera Katonda. Tunula mu kitabo kya Lubereberye sura 12 lunyiri olusooka. Lubereberye sura 12 olunyiri olusooka. Awo Mukama n'agamba Ibulayimu nti vva mu nsi yannyo era awali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo, oyingire mu nsi gye ndikulaga, nange ndikufuula eggwanga eddene, era naakuwanga omukisa, era naakuzanga erinnya lyo, era beeranga mukisa ggwe, nange n'abawanga omukisa abanaakusabiranga. Kakati ebiseera ebisinga okuyingira omukisa gwa Katonda kitugwanira okubaako ebintu bye tukola, okugondera eddoboozi lya Katonda oba ebiragiro bya Katonda. Ekyo kitugwanidde ffenna okukiyinza n'okukitegeera n'okukikwata.
naye waliwo ebiseera ebimu nga musajja gwe mukazi gwe andaba nampuliriza bw'obanga obadde toli mulokole era nga tonnalokoka kikugwanidde okulokoka okuyingira omukisa gwa Katonda. Bw'oba obadde mulokole kikugwanidde okutega okutu n'owulira nti Katonda aŋŋamba kiki kyayagala nkole ndyoke nnyingire omukisa gwagenda okumpa, omukisa gwagaba ogw'ekibuga. Kubanga yagamba omusajja Ibulayimu nti va mu nsi ya nnyo ogende we nakuweera omukisa. Simanyi oba munaafuna okubikkulwa kwenfuna mu kigambo kino nti wabaawo ebiseera ebisinga mulokole awantu w'otudde, awantu w'owangaalira, w'osiisidde, oluusi wazimba nawo, oluusi mwenna ne famire muwangaalira awo, naye nga Katonda tasobola kuweerawo omukisa. Kiyinza okuba nga tokiwulirangako, naate osobola n'okuba nga Katonda yayogera naawe nga yayita ne mu bantu, yayita mu birooto n'akugamba nga zakiddingana n'okukiddingana nga bw'okinyoomoola, nga bw'okigoba. Kakati ate oli awo okaaba amaziga ogamba ebintu byesibye, buli kimu tekitambula, ekyomwaka oguwedde n'ekyomwaka guno byonna bifaanagana, tolina kyoseseetuseeko, naye ogaanye bugaanyi kugondera kiragiro kya Katonda kyakuwadde. Saba mu lubereberye era bwe tukyali sura ya 15 olunyiriri olusooka. Lubereberye sura ya 15 olunyiriri olusooka lugamba, oluvannyuma lw'ebyo ekigambo kya Mukama ne kijjira Ibulaamu mu kwolesebwa nga kyogera nti, totya Ibulaamu, nze ngabo yo n'embeera yo ennene ennyo. Ibulaamu n'ayogera nti, ayi Mukama Katonda, onampa ki? Kubanga ntambula nga sirina mwana, naye alibya ennyumba yange ye Damasiko Eriyeeza. Ibulayimu n'ayogera nti, laba, nze tompadde zadde, era laba eyazaalibwa mu nnyumba yange ye musika wange. Era laba ekigambo kya Mukama ne kimujjira nga kyogera nti, omuntu oyo taliba musikaawo, naye aliba mu ntumbwe zo gwe ye aliba omusikaawo. Newe tukoma tubadde tugenze kakati wabaawo ebintu nga kati mulokole nga ogamba naye muweereza wa Mukama oyogedde n'ogamba nti bwe tugondera eddoboozi, bwe tugondera ebiragiro, ne tugenda Katonda gy'atugambye, ne tukola Katonda ky'atugambye okukola, naye byonna tubikoze. Yatugamba tugende tubuulire enjiri, twagibuulira, naye bye tulindirira, bye tusaba nga tabyanukula, nga tabiddamu. Kakati wano Ibulayimu yali yeebuuzanga gwe, era yeemulugunyanga gwe weemulugunya. Naye Katonda anyweza ekisuubizo kye. Katonda kasita ayingira mu mbeera n'agamba nti kola ki, kola bw'oti, situkatambula. Katonda akwata ebigere, n'akwata emikono, n'akwata omubiri gwo n'omwoyo gwo n'emmeeme eyo, n'atambula nabyo paka ng'akutuusiza ku ekyo kye yakuteeseza okuwa. Katonda asuubiza, mutunuleko mu lubereberye essula 21 olunyiriri olusooka. Lubereberye essula 21 olunyiriri olusooka lugamba nti, Mukama n'ajjira Saala nga bwe yayogera, era Mukama n'akola Saala nga bwe yagamba. Saala n'aba olubuto, n'azaalira Ibulayimu omwana ow'obulenzi ng'akaddiye mu biro ebyo ebyateekebwawo Katonda bye yamugambako. Ibulayimu
n'atuuma omwana we eyamuzaalirwa Sara gwe yamuzaalira erinnya lya Isaaka. Ibulayimu n'akomola omwana we Isaaka nga yakamala bajja bisoma ebisigadde. Mukama yeebazibwe. Kakati Katonda anyweza ekyo kyaba asuubiza. Bwe n'osigala n'obwobeera ng'osigadde tokkiriza ne kasita oba ng'okoze kyakugambye lwaddaaki Katonda akola kyaba yasuubiza ne kituukirira. Ate ebintu ebisinga Katonda by'aba akola mu bulamu bwaffe aba tabikola ku lwaffe ffekka, aba abikola ku lw'okuyimusa okukkiriza okw'abangi, ku lw'okulaga amatendo ge, ku lw'okwegulumiza ng'alaga ekitiibwa kye. Kakati gwe ne gwakikoledde ne bw'osigala ng'olinga atategedde, ne bw'osigala ng'olinga atakirowoozezza obadde ng'eyakivaako, kasita ekyo kye yasuubiza kasita kituukirira. Nga bw'ayogera nti ekigambo obeera wakiwulirako naye lwekizze kuwolo lwekizze kijja n'amaanyi ag'enjawulo. Kakati n'ekyamagero Katonda kyakola wadde abadde yalinga yali akikozeeko, waliko ne ku mbaga ez'abanno ez'abaganda bo, kakati nga olabanga ekiteetaagisa muludde n'omwami embaga eringa eteetaagisa, owulidde embaga z'abalala kati gw'olabanga ekiteetaagisa kitalina nnyo mukyala gwe. Katonda agenda kukolera embaga nga bw'onaagibeeramu amafuta gaayo gw'onaaba otambuliramu lw'ojja okutegeera nti Katonda asuubiza era anyoza ebisuubizo by'aba asuubiza. Amiina. Kakati waliwo ebintu bye tuteekeddwa okukola okunyweza omukisa Katonda buli gw'asuubiza. Toyina ngeri gy'oyinza kuwamba mukisa gwa kibuga, mukisa gwa ttwala eyo Katonda gy'akututte nga waliwo ebintu by'otakoze. Weewaawo kituufu ogondedde eddoboozi n'ebiragiro bya Katonda, naye waliwo ekintu ky'oteekeddwa okukola oba waliwo ebintu by'oteekeddwa okukola okunyweza ekyo. Tutunule mu Lubereberye Sura 15. Ojja kutandikira ku lw'omusanvu. Egamba n'amugamba nti nze Mukama eyakuggya mu Yuli ey'Abakaludaaya okukuwa ensi eno okugisikira. N'ayogera nti ayi Mukama Katonda, kiki ekinantegeeza nga ndigisikira? N'amugamba nti ontwalire ente enkazi eyakamala emyaka 3, n'embuzi enkazi eyakamala emyaka 3, n'endiga ensajja eyakamala emyaka 3, ne kamukuukulu n'ejjiba etto. Ne yeetwalira ebyo byonna n'abyasaamu wakati, n'ateeka ebitundu bibiri nga birabagana, naye ennyonyi n'atazaasaamu, n'amasiga ne gagwa ku mirambo, ensega ne zigwa ku mirambo. Ibulaamu n'agagoba. Awo enjuba bwe yali ng'egwa otulo otungi ne tugwa ku Ibulaamu, era laba entiisa ey'ekikiriza ekutte n'emugwako. N'agamba Ibulaamu nti tegeerera ddala ng'ezzadde lyo liri baggenyi mu nsi eteri yaabwe, era balibaweereza era balibonyaabonyezebwa emyaka 4, era n'eggwanga lyo lye baliweereza ndirisalira omusango, ne balyoka bavaamu nga balina ebintu bingi. Naye ggwe oligenda awali bajjajjaabo n'emirembe.
oliziikibwa bw'olimala okuwangaala obulungi ne mu mirembe gy'okuna balikomawo n'emirembe gy'okuna balikomawo nate wano kubanga obutali butuukirivu nobwokoma. Kakati Ibulayimu yatuuka ekiseera n'abuuza ng'atuuse eyo Katonda gye yali amugambye okugenda, n'abuuza naye Mukama, nsiisidde, ntambudde, ntuuse wano, mpangaddewo, omukisa gwe wasuubiza mazima ddala olibumpa. Omukisa gwe wasuubiza mazima ddala olibumpa. Wasuubiza nti onanfuula taata w'amawanga, onampa omukisa nga mungi nnyo, gulinga omusenyu gw'ennyanja. Kati Mukama n'amugamba nti Ibulayimu, waayo saddaaka ya bino, onyweze endagaano nange, era olisinzira ku ndagaano eyo okukakasa n'okukkiriza nti mazima ddala omukisa ogwo n'agukuwa. Kakati mulokole, kikugwanidde okuwa saddaaka. Waliwo ebintu ebimu by'oteekeddwa okuweera saddaaka. Mukama yakusuubiza omwana, otuta emyaka 9 tolaba mwana, byonna obikoze, otambudde amalwaliro ku malwaliro, osabye osiibye, okyusizza amakanisa ogenze mweno n'eri, naye waliwo ekintu ky'obadde tokolangako, waliwo ekintu ky'obadde tokolangako nakukkiriza. Olina okuwaayo saddaaka ekwata ekisuubizo kya Katonda, ekwata omutima gwa Katonda, n'asiisiira n'agamba nti kaakano omwana wange saddaaka gy'awadde kamuwa omukisa. Era oluvannyuma lwa Ibulayimu okukola saddaaka eyo, tusomye nga tulaba byonna Mukama bye yamusuubiza byatuukirira olwa saddaaka. Nsomerako mu kitabo kya Kaabakuuku. Njagala nkulage wabaawo ebintu nga mutufu wayirira ekibuga, watuuka mu kifo Katonda gye yakugamba okugenda, naye nga waliwo ebikutte era ebigaanye omukisa gwa Katonda okutuukira, olw'okuba nti tonnafuna kumanya oba tonnafuna kubikkulira. Kaabakuuku essuula esooka n'erwa 15 tunaatera omaliriza. Kaabakuuku ekisooka. Wa 15. Ekisooka wa 15. Mugamba essuula esooka wa 15. Okay. Negamba they take up all of them with the angle. They catch them in their net and gather them in their drag. Therefore they rejoice and are glad. Therefore they sacrifice unto their net and burn incense unto their drug.
because by them their portion is fat, and their meat is plenteous. Shall they therefore empty their net and not spare continually to slay the nations? Kakati mulokole oba gwampuliriza mu kibuga gye wagenda oba ewantu wootula wowangaalira wewateeka bizinesi wewateeka amakaago wazimba waliwo abantu abaakola saddaaka eri bakatonda abatono baawamba emikisa egy'ekibuga ekyo, baawamba emikisa gy'ekyalo, baawamba emikisa gy'eggwanga, bo ssente zaabwe ziva eri bakatonda abo kubanga baawaayo zisaddaaka. Bamu baawaayo saddaaka nga naz'abantu, baana baabwe, bakyala baabwe, emisingi egya saddaaka eri emikisa egy'ekibuga minywevu ddala n'eri bakatonda baabwe. Kakati gwe oli ku kisa ogamba nti nkola bulungi, ogamba nti nyamba abantu, nsanyukira abantu, sirina gwe nkola kabi, sirina gwe mpalana. Baaba nnyabo mulokole gwe, ebyo tebimala, ebyo tebiwamba mukisa. Ogenda kutuula mu kaduukaako kaggwemu sukaali n'obuwunga n'ebijanja lusigazeemu ebikoba, olw'okuba nti waliwo ekintu ky'otakolanga, waliwo ekintu ky'obuusa amaaso. Bw'oyingira ewantu, bw'oyingira ekibuga, bw'oyingira ennyumba oba yabupangisa, buuza Mukama nti ndaga baani abasiisidde, abakutte omukisa gw'ekitundu kino. Kubanga ogenda kuyingira mu nnyumba nga mwakava mu hanemuuni n'omwami, mutuuke olubuto lubule, olw'okuba nti kino ekitundu ky'oyingiddemu oba ettwale ly'oyingiddemu baaliwo nga eri bakatonda. Bakatonda baawo tebakkiriza kuzaala, baagala banneekolera byange mirimu ababeetunda be bawangaalira mu nnyumba zaawo. Amusomereyo Bayana ne Matayo ne Luka. Ekitegeere owulira ekigambo ekyo. Kaakati omukisa gw'ekibuga bagutwala n'amaanyi, baguwamba n'amaanyi. Tuwaayo saddaaka, tuwaayo ebiweebwayo nga si byakwemulugunya, osibye ensigo nga si yakwebuuza. Tomala kwebuuza ku kitaawo yadde mukyalawo yadde abakuliraanye bamulirwana nti musumba yagambye bw'ati, bagambyewo bati ku kyoto. Abamu Katonda ayogera nti waayo ensigo ku kyoto ya bukadde 15. Ogenda okutunulira ku kyoto n'akulembera ekyoto nga tajjamu yadde omutwalo, n'ogaa nti abo sijja bawa ssente zange. Mazima zisaana kugenda mu Amerika. Ebintu byebikusi, oli mu kulogebwa, ologeddwa eno n'eri, bakuloze ku mulimu ne ku kyalo bakuloze. Wali musajja mugagga nnyo ng'olina ebintu, ng'olina amayumba mu kyalo ne mu kibuga, naye kakati bwe twogerera amayumba gali mu buwundo, amaduuka g'omu kibuga gonna bw'obali ozimba baga bannaaye omusajja ono ng'ateebye omukisa, wano watadde amaduuka agenda kukola ssente empya n'enkadde. Kaakati amaduuka bagaggala abantu abatuulamu buwundo na mmese, olw'okuba nti tewagonda, olw'okuba nti tokolanga Katonda kyayagala okole. Tumaliriza, tusomeyo ekyawandiikibwa kimu nsooka enkulayo. Soma Yeremiya 3 olunyiri olusooka. Yeremiya Jeremiah No, ekale sooka osome Yeremiya 3 olunyiriri olusooka. Yeremiya 3 olunyiriri olusooka lugamba, ekigambo ekyajja eri Yeremiya okuva eri Mukama nga kyogera nti,
bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti weewandiikire mu kitabo ebigambo byonna bye nnaakakubuulira, kubanga ennaku zijja, bw'ayogera Mukama, lwe ndikyusa nate obusibe bw'abantu bange Isirayiri ne Yuda, bw'ayogera Mukama, era ndibakomyawo mu nsi gye nawa bajjajjaabwe, era balijjira. Era bino bye bigambo Mukama bye yayogera ebya Isirayiri n'ebya Yuda. Mukama ayogera akugamba nti kola ekyo, kubanga ayagala kukyusa obusibe obuli ku bulamu bwo, ayagala kukyusa obusibe obwo obwasiisira, kubanga ayina bye yalayirira bajjajjaabo. Ayina omukisa ogw'olubereberye gwe yali yateeka ku jjajjaffe Ibulayimu, gwe yamuwa, yagunyweza n'endagaano, era kati ffe tusibuka mu oyo. Kakati naye omukisa ogwo tulemeddwa okugutaapinga olw'ebyo bye tulemeddwa okukola. Bakugamba kusaddaaka, owoza kino nakiri, owoza amabanja, wa saddaaka? Oba jjajja afa n'afa, jjajja awezezza emyaka 10 ali ku kitanda, ali mu myaka 11, ogamba nti ndi mukujjanjaba maama, ndi mukujjanjaba jjajja. Bakugamba kuwa saddaaka, oli onaagiweza emyaka egyo, oyinza obutagiweza. Weebaza Mukama, omugambe Mukama, weebala olw'omukadde oyo gw'otuusiza mu myaka gino. Okitegeera? Kakati tumaliriza, nsaba onsomere Yeremiya essuula esooka lunyiri lwa 10 lwekisembayo tulyoke tusame. Yeremiya essuula esooka lunyiri lwa 10 egamba